Is it true? True. Nakeera ku makya nze nyina energy yange ndowooza Katonda oluusi abeera ayagala mmanyi. Yeah, Katonda ndowooza oluusi amanya nti siina kye mmanyi kubanga ndi mu babo yange man. Ndi mu babo yange mbeera mu hustle 24/7. Noonya kimuvinga bulamu bwange ne family yange n'abantu bange nange. So ever mbeera ndi mu babo yange y'ensi yange. So simanya nnyo bikwata kuki ku byansi ndala. So nze nakeera ku makya Amara nkubira tuzeeyo kite kwanga tuina management, so we communicate. Bagamba mulindeko nga tetulina nyawo kya kuteekayo tuli busy. Nezukira nyina ebintu by'enkunganya mu favorites. Nga buli omu simu ye. Nezijjayo akantu akali mu favorites ka dance. Byenteeka mu favorites mbanja bipostinga when I get time. So nenkateekayo nentegako she vibes. Ngenda okulaba wansi nga bagamba free Rita Amara. Awe nakubira Amara. Kamara. Nangamba bamusibye bikinenga. That's not right. The thing about me. Oba oli mama wange, oba oli muganda wange, oba oli mukwano gwange. Ekituufu, ekikyamu. Sisobola kubeera ku side yo case kubanga nsula naye mu nnyumba ngokoze ekintu ekikyamu. Yakikugamba onyiigire nenga nkoze eki. So nze kunze mu mutwe gwange mu ndowooza yange etali ya buli omu. And this is my opinion. Mbadde mu business emyaka mingi ate naliko dansa nga bolaba oyo Rita nga weeyiya gotwalira manze manyi ku story ya Rita yeeyiya natwalira mama we 10 manye ebintu ngebe kwanga jenva manyi najja nange kenyini muwe emirimu msobola mu supporting abezeewo kikyangamba kyakola ki I can understand a family like that nga ye bread winner mu family. So katate wempulira mbu asibiddwa nengamba kubanga yakoze eki tiyayogedde kino nengamba gwe. You make a phone call immediately, and also I thought, I'm like, manyi abantu bameka abatuogeddeko. Imagine singa nze Sheebah karungi nali wakusiba. Nagwe nagamba nti onaasiba mameka kwaffe tukyayogera. Kubanga tuyinza kukyusa nsi. Oluusi abantu beboogera si bituufu, oluusi beboogera bituufu, naye toyinza kukyusa mindset y'abaki y'abantu. Opinion, of course, oluusi opinion zamwe zibeera teziri necessary. Ne mujja ziviewinga anyway. So bw'omanya ensi nti bwetyo bwetambula nga naye wotuule wako jja viewinga opinion gye batakusabye. Just keep in mind n'omulala agenda kola ki kukikola. So ne siraba sigenda gendayo saalaba nsonga nnyo mu kino. Oli mwana muto ali mu kweyiiya already oli wakabi otegeera ekyo tekyetaagisa. You don't. Kati nze nali ndowooza nti asobola omutuuza nga y'omukazi wakabi namugamba yo listen tosobola kuncrossinga boti nkimanyi olowooza kino ne kino nze waliwo abantu benkubira tekyetaagisa negamba nkiwa nali kubiddeko onoonyereza ebitakwatako negamba out of my simple. So nze nali ndowooza asobola omukola ki mugamba yo Rita ndaba kino ne kino ne kino naye mbadde nteesa eno business yange gikole ki simple tekyetaaga kusiba muntu. So nali ndaba nga tekiri necessary. Olwo that is your opinion and buli omu alina ogifuna nga bw'ogiwogedde but emotions driving abantu buli omu bw'ayagala right era wakapostingako. True. Naye kati bw'oba mu business eyaffe olina ozicontrollinga. Ekyo kyo njagala kigamba buli muyimbi. Maturity of course ogyetaaga. Kimanyi tejja buzino ogyambala ne bw'olabayo muyimbi ali mature. Adapt. Kubanga soko wetegereze nti nga Sheebah bamuvumye tamanyi kuyimba ayambala bubi byonna ebyo weebiri. But all in all, the biggest revenge, the best revenge you can give anyone who talks is success. Toyogera nnyo genda okube muziki gwo. Be successful. She's a lucky person. She's very favored as well. Ayina ebintu byengeri mu Katonda gyabikoze eki gyabimuwaddemu teyeetaaga lagako. With one point wakitwala otya? Kitwala ntya kwanga nali Nairobi ku birthday ya muganda wange mwana nze ebintu ebimu tebinkwatako naddala ebya social media. To be honest, buli omu amanyi akimanyi nti social media is not something eky'India because manyi buli omu alimbirako abasinga. Buli omu agenda kujjubisiza okwo nze njagala byalaali nga bwe nkusanga kyompulirira kya ddala bw'odda ku social media n'ompaana kyakabi. Naye nze sitwala nnyo social media nti eri personal mbukati omuntu abadde alikinga nnyo abadde anampaana kati ebifaananyi n'abijjayo kyokka gwe buli kimu n'okirekayo. Anti nze nyina ebyokukola kati naakaawukana nabo. Ensi ebeerawo nzirenga mu bintu editing all that time man. It's a lot of time. I don't have it. Naye ye bwe kiba kyekimuwa sleep at night. Let's be clear about this. Buli omu ekimuwa sleep at night.
nga gwe bw'okikola kikuwa essanyu ku mutima kasita kibanga tekirumya muntu yonna and follow the whole world. Do you boo? Wenakola story yammwe nga muli ku Cuba n'abantu basinga bankubira abamu ne balwikinga awo ne bagamba omu ku bo yakikoze mu mutima mulungi omulala she's a faker. Kweno time ogwawa tinze obuzibu mmanyi nze manyi ndi real kati omulala mba simanyi kati omulala mba simanyi gwe boogerako naye nze manyi waneeno like everybody knows man I'm a real chick. Sheebaholics ejjawa entitlement eyita abantu ebirungo spices biringanya nyanya olaba omukyala gwe nakugambye agitambuza omanya omuntu atagenda kuyingira mutalo z'abawagizi yenze lw'abawagizi namuyimbi beetwale paka bonga boy bakola ki kitobagambako nga babo edda nakikolanga nate nendabanga ekitiibwa kyendi mukuwa tewali akinziriza ya kati nensalawo buli omu ne mmuleka abeere mu category ye beetwalire ku level zaabwe bekkakanye buli omu ye agguse ensonga ye kirekawo omukwano gwammwe ababiri gwaliwo tetwagala tufeekinge. Friendship is different. Tuyina enkolagana mu industry gye bayita mutual respect for colleagues. Okay? Katuleme nnyo confusinga bino bintu. Mutual respect for colleagues. Okuwangana ebitiibwa. Abakolagana. N'ogamba nti genda mpagire kabakko naye oyo kyali wange. Naye ate muyimbi munnange naye ebyo biti bimeka neŋŋamba ngenda kuwagira kampani nenyimuka nosanga waziza ngenze mukubirako mbangenze kuwagira just muyimbi nengende wakansime oyo kyali wange so saagala nnyo nga we nabagambe saagala ffe kaliwo ku social media tumuleete ne bulamu obuki obwaddala kati eyo yali mutual understanding and respect and respect kubanga naye akuwadde ki kati wagikujjako you respect those that respect you. Okay. When she hugged you yagamba nti you a mentor. I believe abakyala bangi nnyo bakulabirako. Is that how people that are being mentored must be held? Truth be told kati choina kibuuza iye gwe na mentoringa because kati ate yoba ya disrespecting a mentor it's not me. Kati nze sinza kumanya someone who disrespects a mentor how they feel. So you can ask that from her. But I love you guys. Chikabuka is gonna be out. And guess what? Still a feminist, always a feminist. Tanatukanzani. Come on, man. Ngantu sentia. No. Sinatuka nyine ebintu bingi nnyo byenkyayagala okukola abantu bange battiimu yange bonna tebannazimba. Balina okuzimba nabo ne bazimba amaka naawe tonnaba. So nkyalina abantu bangi abambiriivingiramu. Family yange yonna tennafuna kyerina kunfunamu. Abantu abambiriivingiramu China. Nyina okwenyunyuuta mu buli kimu ekisoboka not to just benefit myself kubanga era obulamu bonna ng'obukolera ggwe ya bulungi naye toleka legacy so ze njagala kuleka legacy nkole ebyalima abazadde baffe ebyakabi ya n'abalala babikole ne ttiimu yange. Ennyimba ssatu aren't you suffocating the audience oba ozimu teziyinza fiiramu along the way olumu ne lutambula? Si ze zimu ekisooka kujjukira luyimba lulala nnyo then oniga oluyimba lulala nnyo so zonna tezikuba kyekimu type yazo ndala ne kati kikabuka Kibaala luyimba lwa wano mu Uganda lukuba mu Kibaala nga olaba nkwata bulungi like nyimba zanjawufu zonna buli muntu ajja duwulira wabeewo abagenda ogamba only girl luyimba lwange then wabeewo agamba nkujjukira lwe luyimba lwange then wabeewo agamba zonna nzaagala then wabeewo agamba kikabuka. So for me I know my audience so saagiteera nyimba zonna nga zezimu nasere nyimba nga zanjawulo ate bo bennyini nkolagana nabo ne bagamba kati mulowooza tukole tutya n'obalaba nga bali active bagamba atwagala luno so I work well with my audience njagala nnyo okumanya audience yange eyagala ki era njiweeki. Mulimu layini mwogambira nti oli mubisi teweetaaga nsowera is it? Ate obuuzaani gw'oyagala okubuuza nze ne mubisi seefa sansowera ate kimanyi zeefa seebibala zigirawo nga gwe yampise kyabanyiizizza bempise. Omanye eyo story gye yatutwala yabatwala wa yatutwala nti waliwo yayimba nsowera but gw'oli mubisi you overreaching manyi omuzungu kyagamba reaching you're reaching kubanga kati nze oluyimba nakugambye naluyimba nga n'ebyo byonna ebintu byammwe entalo z'abawagizi n'omuyimbi tezinabeerawo oluyimba lwange nali nalukola dda n'olutalo lwammwe nze sirumanyi lw'abawagizi na muyimbi. Abawagizi bano njagala
clearly speaking ani amanaging page y'aba Sheebaholics? Mukyala bamuyita Age abeera mu America. Yabadde ye yagigula obulamu bwe bwonna tagimanaginga agi owning faani akeera ku makya 8 years ago nagulawo page nga wagira Sheebah kalungi abadde agisustaining emyaka 8 ayina funds Sheebaholics bonna bamugobera kubanga representing ekintu kyekimu n'abayimbi bangi bagigoberera abaagala Sheebah abaagala okumanya ebikwata ku Sheebah, so it's a page very interesting. Ebiyitirako bisoma direct mind yo bitya because tugeze nti tebiri ku Sheebah Richer this year but biri ku Sheebaholics. Waliwo ne wakolusa afuluma nga sose ku Sheebaholics nadda ku Sheebah Richer. Ogenda okwetegereza abayafulumye edda nze oluusi mbeera caught up kati nga kati maze ennaku 2 posting mbeera busy njaganya okubeera hands on ku bintu byange kati mbadde nfokasinza ate ku eno video shoot so naku nga 2-3 tetupostinga so nze simanyi ye kintu kimuleading okumovinga business ye naye yange tetambulira ku muntu tulina program so oluyimba abawagizi tebiyinza kukwatagana ate nange muyimbi toli mukyala wa ntalo nkiwa buli omu akimanyi nti bwe mba njagala kwogera ekintu sobola okukyogera toli mukyala wa ntalo Sheebah oyina n'ensonga nti the future is female. Juzi wagendako no supporting a Spicy Diana to be honest ku Chubana naavayo n'agamba nti the media yebadde ereeta differences. Personally I doubted it later. Why?